Okay, mbakulisaayo ko mu kuwumula okwo mwami Chris Evans tukyamusoyasoyeza nnyo ddala emboozi ye ekyanyumira ddala ate tunaba gituukako na makkati nsuubira twakagitandika butandisi naye nga tugenda kuba tumubuuza buli kamu gwe wenna gwe koyagala tumubuuze obadde okyatunyumiza fasti kaati saagala mwogerako kubanga yampisa bubi oyo tumuleke awo naye yakukuula bintu bingi sente nyingi ezagenda oli ayinza okuzoogera nolowooza nti ki badde njagala okkiriyalinga nti oyo omuwala oyo gwe nayimba mu rihana oyo twatabukira ddala ne tuvaawo n'atuuka nanziriza sente zange twatabuka zemba ndaba obwo obukopi omuntu bw'oba wamuwa ng'oyagala lwaki oba ozimuggyako anti jjukira nali muyizi w'emakerera ebiseera ebyo nga sente zempaayo nandiziguzeemu andawutu nandikoze eki nandizitambuddemu transport nandiguzeemu oba akamere 100 eri gye twagulanga so kati omuwala oyo bwe twagira ne mugamba naŋŋamba naye Chris omanyi kankwate sente zo nzikuddize ze nakulyako so neewuunya engeri gye yagattamu ne ziba nga zenkana nezange ze nali nsuubira kuba nze nalina we naziwandiikanga kati so bwe nagenda okumumiitinga yali asula kujja biostera nziriza sente zange nagenda okutuuka nali nsuubira emitwalo 28 mu kakaaga mu mwaka ogwo ze nali muwadde awamu so nampa emitwalo 31 mu 14 nemba nga nze nakozeemu ka slight mistake naye ng'era olaba nti tegaali magoba nze nalinga obubi naye ye ndowooza yaziestimatinga so ne neebaza Katonda nti at least saakola loosi kufiirwa mukazi naki na sente gwegamba mubuuze Chris Evans ayagala muntu amukuula nedda kati kiryokke ne bwonkuula naye bwe nali nga ndi muto obusente bwa university naye era nakati era bw'oba onkuula onkuula ekyekigero obeera walabuse dda si kyamaanyi woba ozze jangu na mukwano tojja nti oba ozze kubala sente naye ekitegeeza ebintu by'omukwano bino okutawaanyatawaanya byava dda tebivudde kati byava dda kirabika buzibu oba buli kunze nange nina okwetunulamu tufune omupatiri tufune kojja katonda tannatuusa kiseera katonda era bw'anatuusa ekiseera era ajja kukola ki ajja kumpa omuntu atagenda kumbonyaabonya omuntu oyo yenna anajja oba ali bazani Brown oba ani kyonna yenna oyogedde ku Zani Brown Zani Brown wali wamutusuubiza ku kivulu bantu ne beetegeka ogenda kubeerayo n'otugamba embaga kiki ekigenda mu maaso gwe ne Zani Brown Ssaabasajja Kabaka bw'obanga omusuubira okujja ku mukolo gwo toyinza kukola ki toyinza olina okuba sure okitegeera so ono ekitiibwa kye tekyenkana Ssaabasajja Kabaka naye ekitiibwa kya Zani Brown si kyekitiibwa nakyo kyoyisaamu ki amaaso nti Zani Brown si ye muntu gw'osobola okuva eri n'opakukirako okitegeera nti kati Katonda yali annyambye nga Zani akkiriza agenda kujja ku show naye enteekateeka yokka gye yatuwa nti Katonda yatuyamba n'okujja n'atajja nti Range Rover yokka mwe yandigidde oba limozini gye twandipangisiza mwe yandigidde nga bw'omanyi omuntu ow'ekitiibwa okitegeera nti omukisa gwatukwata n'atajja kubeera abakugamba nti agenda kujja sente zonna zetusolozezza oba oli awo yandikoze ki amagoba gandigendedde mu kumuleeta naki bannange Chris Evans ayagala Zani Brown simanyi oba yamuwaaki oba yamuliisa ki simanyi naye bwetolabanga mulungi obulamu bwe bwetolabanga muwala mulungi nze lwe nasooka okulaba Zani Brown najugumira bwenti
olutiko ne lukuyiika enviri ne zikuva ku era mutwe mukwano wange eyampita nagawa oyo zani atudda bannange bw'omutumirako bw'oti kiki olowooza muwala mulungi era singa tekwali tekutya si kutya nti oba kuba na muyimbi omanye omuyimbi oba naye oba ku pressure sawa yonna bamukunyakulako so nandigumye nenfuna Zani Brown oyo nemuwasa naye olwokuba nti muyimbi wegomba nomala n'omutta n'ogamba munnaye kati alhamdulillah twogera naye bye twogera si kikulu saawa zino mwogera bizinensi oba mwogera era bwe biri baako we bituuse era ndibayita ne mbagamba bannange tutuuse wano naye omuntu ng'oyo oba olina n'okutya ng'oyogera nti singa aba alaba interview eno n'abaako ekimunyeezizza nti ayinza okukola ki okwesika so nti bw'oba omwogerako tomala googera kitegeera kitiibwa ky'omuwa wannange nange kinsusseeko banange munnange bwenkula njagala mbeere nga gwe ate munnange ebitiibwa ebiri wano byokka tebyenkanika kyoba nange bwenkula njagala mbeere nga gwe kubanga bw'ogenda ku peegi ya Chris Evans yonna nze njiddako ne bw'aba commenting era eno at least gye kasembera ateekayo Ashi Zani Brown bannange buli kamu oba yakuwaki oba yakuliisa ki byonna mukama yamanyi naye kati Chris Evans sofa kati olinawo albums meka sifulumya new album fulumya singles naye kati nina ennyimba ziwezenga 20 ziwezenga 2 kuba nduddemu kati maze emyaka nga 9 nga nnyimba tetukyafulumya albums tufulumya singles ebyalbamu byali bya mirembe gyadda ebyokufulumya ng'ennyimba 6 omulundi gumu bwe bityo kati tufulumyayo kasingo kakwatayo ng'olya kwako bwe bityo so omwaka nfulumya ennyimba nga 2 ne kolabo bwe n'olya kwezo olina bandi mwoyimbira nedda nnyimba nzekka oli wekka bwoti tewali gogamba nti ono yanteekamu ssente ate wali anteekamu ssente nze neeteekamu wadde nga mu kutandika waliwo omwami bamuyita Kayemba ne Yusufu be banteekamu ssente n'entandika ani akuwandiikira ennyimba nnyimba ezisinga nzeewandiikira 90% wewaawo waliwo olumu baluyita neberera eno bamuyita Ofa Kayira yeyalumpandiikira ate waliwo ne Nalwawo Obusozi Moses yeyalumpandiikira naye ennyimba ezisigadde zonna nze nziyiye oyogedde akayimba neberera eno kayimba ako kalina message era wali okaaba nnyo wakakabiramu anyway naye yali message yani era yatuuka waliwo omukyala gwe nali njagadde ennyo era nali ngenda nakwettanga nkyaye naye nafuna okukansolingibwa n'ensigaliza obulamu kuba nali ndi mu kuvuga mmotoka nga njagala ntomere omukyala oyo Jamila nsaanewo naye wakati awo mu kuvuga nga bwenkaaba maneja wange nankubira essimu nga ngamba nti yakutte omukolo Samuel so nesifa nenebaza Katonda kati gwe ne Jamila mukyayogerezeganya twogerezeganya naye nga twesinkanye tetwogera ku ssimu katugeze twesanze ku show awo wetwebongako naye nga tewaliiwo ayina nnyo budde bwa munne kubanga njagala concentrating ku bufumbo bwe nange mbere ku bwange bituufu nti yakuwa kaadi ekuyita ku mbaga yankubira essimu nendowooza asaaga nenda okukomawo ku ofiisi ng'ataddewo kaadi naye ekikolwa kyali kya bujoozi okumpita ku mbaga tekyali kituufu naye nakiyimbako awo mu lwali abantu naye nga bo abamu balowooza bya lwali naye nga kituufu ddala yakola ki yampita naye nga tekyali kituufu era nze nkivumirira ku bino ebya Rema Kenzo Rema nti yakyaye Kenzo bagenze simanyi yagenze ne Dr. Hamza ebintu ebyo byogerako kyakayimba Linda kali kalina we kwekuusiza ku bintu ebiriwo kati ebiseera ebyo we twayimbira Linda Rema yali ambuulidde ku bizibu bye byonna era nga mbimanyiiko nga ngamba nti omusajja tabeerawo omusajja abeere n'abeera eno ne mugamba muneebeerawo omukazi akola ki aguma naye ndowooza bambi kyasukka n'abeera nga takyasobola naye nga nze omulimu ogwange nagukola nensindika obubaka ne Kenzo bambi ate naye tomunenya
kubanga ate naye yali alwanirira family kati ekituufu ekiriwo Kenzo yalina pulaani Rema ye ng'ayagala ebintu bitambule nga ye bw'ayagala ate nga Kenzo yalina pulaani ez'omu maaso naye ne batakwatagana bulungi kyali kyetagisa Kenzo okunnyonnyola Rema ekigenda mu maaso so naye nze kye nsobola okuwa amagezi Kenzo nti toggwamu maanyi ffenna bw'otyo bwe twali yes ojja kufuna omukyalo omulala obeere bulungi naye bw'ofuna omukyalo omulala manya nti ensonga z'abakazi wadde oyinza obba nga ng'olaba nga teziba z'amaanyi nnyo mu maaso go naye ate mu maaso g'abakazi bo ze basinga otwala ng'enkulu si binene bye baagala lwe luyimba olwo lwe nayimbye si binene ebita omukwano si binene munno ofubangako kumutegeera ebita omukwano si binene nti faayo okutegeera munno okusinga okugamba nze ndi kino ndi ku kino ndi ku kino ndi ku kino so naye n'abakyala nabo bafuba nnyo okutegeera abasajja baabwe so kale kiki ekyakuviriddeko okuyimba akayimba si binene akayimba ako kyennuma nnyo nga ndaba nti ebintu byonna ebyatabula Kenzo ne Rema bali basobola obbisootinga okitegeera yes naye nga waliwo awo okunyooma ensonga z'abannaffe okitegeera ti Rema singa naye yawuliriza Kenzo bye yali amugamba teyandikoze eki Kenzo singa yawuliriza omukyala bye yali agamba kweyimu byali bitono olaba bwe nagamba nti kwagala nnyo ekyo nawe okimanyi nalwo linnakuwa olugoye omuwala yaŋŋamba munaye kakati ono bw'akola bw'ati ne bw'ati ng'agamba ekyo kiwedde okitegeera kumbe ye Rema bambi ebimuluma birala ate nga bitono ate mu maaso ga Kenzo so byebyo okusingira ddala oluyimba si binene lugamba abaagalana nti bw'oba ne munno bw'oba owulira ng'ekimusanyusa kujja ku mukolo n'omusikayo n'omwanjula nti ono ye mukyala wange ababuuzeeko nga kyekimusanyusa kikole olwo nalwo luggwe okitegeera kati ate kinene ekibiina nawulidde omuyita ekibiina lwaki kiki ekyakuviddeko ate okukola yes abantu we bafuna eyo depression ey'okuviibwako abakazi baagala okwetuga kati nganze nali njagala kwetta kyova olaba buli wenfuna omukisa gwonna mpita Kenzo Uganda Heartbroken Men's Association nze president yes so Kenzo ono engeri gyali ennyo nti akyali fresh omutima gwe gukyali fresh mu kubeera broken abeere vice okitegeera tufune secretary MC Cuts kubanga musajja wa luzungu nga bw'omulaba naye MC Cuts ebibye bw'aba byagonjoddwa then tujja kukyetegereza ekyo then tulabe so bw'obabaawo treasurer naye tujja kumunoonya obaana ba big eye kati gundi Kenzo ono bw'aba ayagala obwa vice tujja kubumuwa bw'aba ayagala obwa treasurer era naye simu treasurer aba akwata ssente ate musajja mwesigwa ambye ssente ekibiina kino buli akingiramu asasula tosasula tewali wadde subscription gwe kyokola ojja buzzi nenkusinkana nenkwasa esinga ne tulaba kakati bino ebyamuza ekikulu ennyo kubeera wamu kwegumya ffenna ne tukaabira wamu nga be balekeddwawo n'okubeera nti olaba munno waali ti Kenzo bw'afuluma bw'ati omanya nti agenze wano si kumunoonyawo nga yeetuze dda omuntu ayinza okwetugira awo so ensonga lwaki tuba tulina okubeera wamu kakati ebyamuzaata bino bye yagamba Kenzo okugenda okuwasa maama we okyogerako kigwe ng'omuyimbi ensonga za muzaata ezo saagala kuzoogerako nnyo kubanga muzaata muzadde abazadde abo tebabaddamu omuleka muzadde tasobya so wadde oba ayinza obba asobezza oba tasobezza abazadde bo tubaleke saagala nnyo bakomentingako bantu batusingako emyaka kati ate Kenzo kino kyeyagambye nti bw'akomawo agenda yeekalakaasi batandise nadde okuyiwa emiceere washeeka muzaata bikiyo ng'okyogerako ki ekyo komenti eyo ekwatagana ne muzaata kansooke nze njidde ebbali kubanga ebintu by'abazadde ebyo tebiba byangu
Okay. Tulabye Janeyo ey'okuyimba. Sooka otubulye kayimba ki abantu ke baakumanyirako? Okay, bamanyira kayimba Rihanna. Njagala Rihanna naye mutidde saa sira ntume gw'omponye. Ke kayimba ke baasinga okumanyirako nga nnaakatandika okujja.